nafunira embagala nkolera ebirungi byankolera oyo bizaya nafunira. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.
Yes, what that's the what you say? Let's have your control. Number one. Ebirungi byankolera. Number two. N'omukyala n'anfunira. Number three. Embaga n'ankolera. Number four. Ebirungi byankolera. Nakayimba ne muyimira. Ebiziza n'anfunira. Ebirungi byankolera. Nakayimba ne muyimbira. Omukyala n'anfunira. Ebirungi byankolera. N'omukyala n'anfunira. Embaga n'ankolera. Ebirungi byankolera. Oyo Bizaya n'anfunira. Ebirungi byankolera. Oyo Luzinda n'anfunira. Omukyala n'anfunira. N'embaga n'ebawo. Ebirungi byankolera. N'omukyala n'anfunira. Oyo Bizaya n'anfunira. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kansubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.